Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gyosinziira okubanga gyotulabira ku mukutu ogwa Redzone TV atanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nnyongera okubanga nkujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata ku kade aka notification oberenga tomissinga nsonga yonna ojja kubeera omu kwabo abasooka okumanya singa tuba tutaddeyo nga bwenkoze olunaku olwaleero nti ngenda kubanga nkutuusaako bino byotaategedde gwe ampuliriza waliwo okwekalakasa kwenjagala okubanga nkuwa olabe ate obanga osobola kirira wansi awo olaba ekigalo otuwe ekigalo kubanga bwentera okugamba nti gyokoma okulikinga information oba ogiyambako okubeera nga ate etambula etuuke ku buli muntu yenna mukutu gwa Redzone TV Sebambulidde Patrick nze ndiwo nze ngenda okubanga nga kutuusaako mu ggwanga erya United Kingdom nga okufaananako n'eggwanga erya Canada eri bannayuganda gye beekalakaasa ambassador Joy Ruth Acheng alyoka agobwe kakati no ne mu ggwanga erya United Kingdom abaana bakizeemu bagamba tetugenda kukakkana tetugenda kusetolinga ba foot soldier be UK bayina enteekateeka ze batandise era nga wetwogerera embeera ekyagenda mu maaso okwekalakasa kwatandise eggulo era kyengenda okuwa kyatandikidde ddala olunaku olwajjo naye nga bagamba oluvannyuma lw'ekitongole kya Uganda Police okugezaako okusaanyaawo n'okutuusa obulabe ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde wali e Bulindo mu Kira municipality wagenda okubanga wakiikirirwa Council George Musisi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde agenzeeyo ebyamutuuseeko wabirabye kati bano bagamba tetuyinza kutunula butunuzi international community mmwe aggwanga erya Bungereza mmwe bamu kubawa obuyambi gavumenti y'eggwanga erya Uganda kati sente zemuwa gavumenti eyo ekyamazima sente ze bakozesa ne babanga bagula tiya gaasi n'ebyokulwanyisa ebirala ebigenda okubanga ate bikozesebwa nga byeyambisibwa okubeera nga ate batulugunya bannayuganda kakati nno bano bagamba tetugenda balekera mirembe jjukira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'abategeeza nti bano wadde balya sente zammwe naye mubamaleeko emirembe mubawogganire kwegamba nabo bazirye naye nga tezibawoomera kakati njagala okukulaga nti essaawa eno nkuleetedde ekiri mu ggwanga erya United Kingdom mu kibuga London n'ebibuga ebirala eby'enjawulo bannayuganda nga balaga obutali mativu bwabwe amawulire gano nabadde ninaggakuwa lunaku lwajjo naye olw'obuvunaanyizibwa obutali bumu nkakasa abamu mwabirabye abamu temunnaba kubanga mubiraba wabula wano ku mukutu ogwa Redzone TV bw'ogenda okubijja nga bulijjo kansooke mmala okuddukirako wano katono nnyo then nzije nkulage ensasagge nga bwetambudde mukutu gwa Redzone TV obatonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Security operatives, we are warning you now. Forgotten my country. People power. People power. Dictator, we know you send spies in the United States. Yes, sir. We are hiring private investigators all over the world. Trust me, and we'll get them one day. Go, people power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Alingege. Embwa zogera. Nzimpuga zogera. Nembwa ze zimpuga zogera. Our power. People power.
is a killer. Museveni is a killer. Museveni is a murderer. Museveni is a killer. Uganda police, they are killers. They are killers. People power. Our power. Our power. People power. Now this message goes to the American government. Yes, sir. American government stop sponsoring Museveni. Funding. Yeah. Stop funding the dictator. Rich. Stop funding the dictator. And stop being hypocrites. Your money is being used to torture Ugandans. It must be put to stop. Yes. We are calling upon the European Union. Yes. We are calling upon all the Congress people. Yes. We are calling upon all the congressmen. Yes. And we are calling upon all the states within the U.S. Yes. And most important of all, we are Yes. calling upon all Ugandans here. Yes. We're not Jamuli Mupeyo. Bajja Stand with us. Bajja baabo Stand bajja. with people power. Yes. Stand with UN National Unity Platform. Yes. Yes, sir. Stand with everybody. Yes. Stand with us. Yes. Stand with the people. Yes. Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. Museveni is a killer. Museveni is a killer. Museveni is a murderer. Museveni is a murderer. Museveni is a murderer. Museveni is a murderer. He has arrested all our kids. Yes. Raping. Arrested all the innocent kids. Yes. Sodomize our boys. They have sodomized all the boys in prison. Yes. Chuma cha Yesu In a yakugamba process. bamukolako. Yes. Getting information Yes. in a way to torture mentally our people. We need to Yes. free all our political prisoners. Yes. Now. We need to free all the people that Now. No. Akleo. Free Akleo. Free everybody. free everybody. Free our economy. Chinese must go. Ate tulina okwekalakasa ku UN nga abiri. Free Mwera all mujje. our people. Yes. Free Olivia Lutaya. Yes. Free. Free Mubiru Hassan. Free Mubiru Hassan. Free Damulira John. Free Damulira John. Free Babazi Moses. Free Babazi Moses had put Museveni in prison. Free Musisimbowa. Free Musimbowa. Abantu bafe bonna bali mu prison bannange mubate. Mubate. Tebalina musango. Now. All of us. It's about humanity. Now. Yes. Yeah, mubane emitima gy'omu. Power, power. Our power. People power. Ekitandika n'osiyaga kyuma kya Yesu ng'akaluba. I know, Rigani ayogere. Rigani yogera, Rigani yani. Yogera. Otya, walya. Rigani is gonna speak. Tuchuse bana yafe. Tuchuse bana yafe. Oba wanywa. This is our flag. Anatemba ku nyumba za kwa struggle. That's our flag. Mukwate ebipande biri eri wansi. Bobby Wine, Pick I up know. all the. We have so many of them. Just keep picking them up. People power. Our power. Our power. People power. Mogera nga batanya. Tulivimba mu Uganda empya. Obubi nga buwedde. Avuga tuli basiba. Ababbi tuli basiba. Abakemu tuli abatta. Tujja bata. Emisolo nga gikendedde. Our power. People power. People power. Banange
You see Taman Mirundi is gone. Yes. Taman Mirundi. Waliwo yalabye Taman Mirundi ekirowuyo. Taman Mirundi. Our power. People power. Ebintu bino ebibaddewo tetubitwala nga byakwebalanta. Yes, sir. Ensi yonna erina okumanya. Every Ugandan who's out there. Yes. And you think our countries. Oyagala kwogerayo ko. Okay. Ogenda kwogera sicho? Yogera. Yeah, on the recording. Nyiga. Zeddio mama banzala wano esembule Kabowa nakulirawo netata wange yafudde muze mubiru Yogera ku Museveni. ya Museveni ayina kuba ku gundi kuba it says so long mugundi mu power ayina okugenda Museveni Kati oli Umunyarwanda toli muna Uganda Museveni nzibu mbimanyi yo bano aleta Abanyarwanda batwala ettaka yaffe Kabowa ne Kampala ya Museveni you stop that. That's wrong. This is a strong message to all Ugandans. I'm just down. Yes, and back home there. At this moment, let me take this opportunity to inform each and every Ugandan across the world. This is the right time, Ugandans, to stand up, to come together and liberate our country, Uganda. Aida. Chakala kumuvinga ekipande kukize wali mu. I will try. Okulaba nti embeera embi eri mu ggwanga tumuli amasomero abaana basomera miti. Mutebe amalwaliro temuli ddagala. Bano banvuga boolaba bali Uganda. Abannayuganda tuli banyiifu nnyo. Essaawa zino tubasaba Abannayuganda musituke. Ekibaawo kyonna musituke. Musituke ke kaseera Museveni akooye. Yes, we have to bring it on the streets. That's right. Aleta Abanyarwanda. Aleta Abanyarwanda. Our power. People power. Njagala nnyo okuwuliriza nti abaana ba Gulu basituse. Utele. Nti abaana b'e Kasese basituse. Mpulira nti abaana b'e Mbale basituse. Mpulira nti abaana b'e Baruwa basituse. Ab'e Mbarara. Mulikahe. Tuliyo. Ab'e Mbarara. Tuliyo. Everyone. Musituke. Tuliyo. Uganda is today. Tuliyo. Let us bombard the streets. Let the streets find the answers that we're looking for. Enough is enough. Enough is enough. Yes. Yes. People power. Our power. Our power. People power. We shall never be Museveni ngege. Museveni ngege. Museveni ngege. Museveni is a killer. Museveni is a killer. Museveni is a killer. Museveni must go. Museveni must go. NRM must go. NRM must go. Stop poisoning us. Stop killing us. People power. Our power. Our power. People power. Banange buli omawe message ye. Bone mwogere temutya. Mweyo message ya mwe. Abigane kwa sauti. Kwa sauti. Use your voice. Use your voice. Use your voice to speak up. For all Ugandans to win. Ayogera bwotyo tuwulira. Tuyina okusituka. Power. Our power. Jeko Museveni. Neke tusobola mujjako mu mbeera ayagala mwana we muhoozi abakyala mugenda kufumbira abaana abavubuka emmere
abakyala mwenna ewammwe gye muli abavubuka nga baseesaamu abaana abato mubaleke waka naye nga yessaawa ke kaseera okulaba nga Museveni akoye essaawa kisigalidde mwe Munnayuganda gwanyigirizibwa ali wansi Zukuka essaawa zino dakukubo 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 people power, Our power. our power, People power. NUP, Everywhere. everywhere. NUP. People power, Our power. our power. People power Kyagulanyi is our president. we are sending this message to our president, His Excellency Robert Kyagulanyi, the president of Uganda. Omulonde tukusabira for your healing, for you to get better, tujjamu tutoganye. Museveni tumutoganye. This is the new generation. Museveni talina okumanya. People power. Our power. Our power. Our power, people power. You know that. Omubbi musembeze wano. Ebitaano bibyo. People power. Our power. Our power. People power. Our power. Era mpuga togeza n'ojja mu US ojja kukuba engolo. Tuliyambale ngule. Tuliyambale ngule. Tuliyambale ngule. Olutalo galuwedde. Tuliyambale ngule. Tulifimba mu Uganda empya. Tuliyambala. Engule. Hey! Olutalo galuwedde. Tuliyambale engule. Tulifimba mu Uganda empya. People power. Our power. Our power. People power. This message goes to all the MPs. Yes. Mujikwata mujiweleze ba MP. Bonna. Let us not focus on okufuna okuddayo mu parliament. Wambanga mufa ku bifo ezitegenda kununulwa. People power. Our power. People power. Every MP who's an NUP MP, this was the time for you to shine. This is the time for you to shine all in your constituencies, calling upon all your people to rally behind you. Yes, sir. This is a rallying call. Wandibadde muyitaba nammwe ne tudda ku street. Yes. Mu kunoonya obululu. President singa baamukubye era baamukubye ku ggulu enkya bagenda mukuba mukono era nga tuddawo nga tutudde. MPs, wake up! Wake up! Mukwate mwogere n'abantu bammwe aba constituency bajje. The streets will have the answers that we need. People power. Our power. Our power. People power. People power. Yes. Yes. Bama bagambi. Kani abatamanyi omwami Munnayuganda. Bakwaludde nnyo wano. People power. Our power. Our power. People power. Abasoose okwogera ngenda kwogera ku bitongole ebyandibadde bivunaanyizibwa kuuma bannayuganda n'ebintu byabwe naye ate instead ebisibukako okubatulugunya okubatirimbula n'okubba ebintu byabwe baganda baffe time will come to repeat ebyo byonna bye muze mukola ebikolobero ku bannayuganda. Sirowooza nti gavumenti ya Museveni Yoweri bweneevaako agenda nammwe mwenna Ayina Abanyarwanda Abanyarwanda baba mulina ekizibu kimu temwerabidde ekikolebwa olwaleero kirina obujulizi kamera weekiri bidyezo weekiri banange mwebereremu mweberereko erije kukiwano abannansi bwe bayimirira amagye gakola ekyo ekibavunaanyizibwako ne bayimirira behind the people emuteeka ku bannayuganda be babazaala
n'abali uniform temuzaalibwa Museveni ate nsubira mwali mukuba ebirayiro bamukwate mu ndu ezo byali to protect the people of Uganda ne boundaries zaffe so sekukirimbula bannansi muzukuke before it's too late kubanga kyemukola kigenda kuba huntinga down otunulira omuntu avunanyizibwa okukuuma bannansi ate n'abakako abakirimbule. I hope I'm very clear. There is nothing ekigenda okustoppinga revolution eno. It's just a matter of time. Teri government yonna esobola kuwangaala ekirimbula bannansi babaka ettaka ndaba ebyakabawa mu Lusanga gavumenti enamboza temusobola nekitezi kubeera nga mukola kasasiro oyo n'alema okulimbula abantu naye ate bwe kituuka mu okwendabira sente mukola olukujukuju lwonna olusoboka Anita Amongo ne banno kakiriko kemugenda nakeeyo musimanyi tugeze ku regional city parliament ne mwonoona millions and millions of cities. Send no to regional sitting. Send no to regional sitting. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. They want it. NUP. Ra. Now what's the move? NUP. Oh, Talo, Kansala Kote. Juliambare. Oh, Baba Ibaga, Taina Mani. Juliambare. Tulivimba mu Uganda empya. Tuliyambala masa olutalo nga luwedde tuliyambale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 075 244 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.